practicals. Go mulama gutino nakora. Be part of the show also commenting nawe notwenda wozayo. Ya tumanye. Oba tugenderenga wo mugwirako. Kichu. Ne ku mulimo. Wonna oli muntu wo. Mama fa bakolere na bugabo. Omugamba jangu nsange wano. Akole ki? Oba tubengako n'ogamba lero nagambye toyita. Kati fa abachala timetables affe tezikwatagana. Nze kubanga oyagala ebintu naye nga munange ensonga za mukama. Ate kakati anti because you are two people that means mwine okugendera okutula ne mwa growing. Anti kati ogambye nti kagwirawo. Kale wokyagalidde. To me it would be okay anytime, it's tea time, so you can just come in anywhere. But olaba daya olaba nga tuli wano tayita mabega Dianah ng'oyanguwa kati gusa kale ensonga nga muli wano tuli mu kwogera Jesse najja ensonga neebeerawo Jesse nga temukiplaninze Jesse maji Dianah anytime nga mwiza mwe muto kati mwe bategedde abaveeyo anytime is tea time abanyarwanda tebiriko buvo nedda kati ati mbawudde tegenda kungana categorizing wamaddaya tuli wano tuli oli mukwoza bintu just imagine yobbu najja nafungula ddira banna gwe tomanyi kwambala akateteyi kana akalaundi jasi nga bakaita fungula t-shirt kya Arsenal t-shirt nedda mutono guli mu size nedda nze bannange apart from these things of like ensonga za mukama ziba ziyingiddewo nze anytime is tea time when you're ready I'm ready nze nkulengerere eri empewo n'empitamu yes bannange omuntu gwoyagala alina engeri gyakukyusaamu timing nga ne bwolaba ka message oga oh my god. Okay, may I think on a very serious note, it would be better singa tutula netwogera netuwa timetable netukola timetable. Ebintu by'okwegadanga tebyetaaga timetable bantu. Nze wange nkugambye byenjagala. Lwaki oyagala bikola makago biba bikola muganda. Anti gwoyagala si byayagala. Goba woyagala kagwirawo buli ssaawa ni baji. Nebatemesa buli ssaawa munaye gwe bwotyo but me okay ndowooza nti this is a generation where we are busy. Yeah, we are busy fembi omwami n'omukyala si bibiri ebyabamaama baffe of course mama yasigalanga wakanga ekigambo housewife kulabirira abaana be kulongosaaka kweteekerateekera mwami kakati ffenna tukera ku makya ku 11 ne tufuluma fembi ne tukomawo ku 12 oba 2 ez'akawungeezi ate nga nze ninako n'okutegeka ekyeggulo ne baba kale waka waliwo maid era omukyala mubamu obuntu obuli extra bw'okola omusajja bw'atagenda kola ye atuukira mu bathroom n'anaaba n'atuula wali igwe sometimes oyina checkinga ku baana oyina otegeka ku ngoye oyina okuteeka engoye zammwe ez'enkya and all that wonoomalira ssaawa zigende ziwere ssaawa 4 ez'ekiro ng'okooye ng'oyagala kwebaka so saagala kubeerawo ku pressure nti anytime ngenda wulira obukono obunkonako mugongo anytime mba njagala mmanye nti leero there's something omanyi wali obaddeko ffenna twali tusiiseeko ku magi nobeerakawo ng'oli mu kusiika ggi be najja nakukwatako olira ng'obusuwa butambula bukyatambula kyenjagala Kezza olindeko bukyatambula kati gwe gwabutambuza ku Dianah waayuge lwaki obumutambulizaako nga kikuvudde mangu ndaba muliko mune bukyatambula kumubuuza oba amasannyalaze ge gakyako nga Kezza yakwata ku Dianah okolanga ani wa Dianah bano ba workmates gusa ekibuuzo ati bw'ajja nakukwatako osiika eggi n'asala akatungulu nga bw'asala akatungulu gwe bw'osiika eggi oba nakukwatako owulira kyengezako tegeezaawo kati omanyi I think kati kyentegedde ate mukyombuuza kyanjawulo nti there is romancing there is cuddling waliwo ebyokweberabeeramu awo naye nga tesi kasukaali kali akatabule
I think ebyo munno omuwa obuyinza okubeera nga ali permitted okukwata ku mubiri gwo anytime wawulira wayagala n'ate Kasukaali kennyini challenge ekirimu nti it can't be every time anywhere. Kale yendowooza yange bwe muba mumaze okwetegeera nga omaze okufuna omuntu wo ndowooza nti wandize ku drawing board ne bwoba tokoze timetable nemwemanya n'omanya omuntu wange nzaako okumakya tekamukolera kubanga aba papa kugenda namba esinga basobola okuba nga baagalako okumakya maybe bosisinkanyeko bawalabe basinkanye beewa bennyini Diana mmaleyo ensonga yange tojjagimala Diana guno gwakumeka ng'ompeteramu Diana byali byaluli kati birala myaka egyo ginyeegaze okimanyi empisaawo buyisa kaakati ngenda tandika abasajja bangi batuuka akaseera nga kale abasinga baagalako okumakya akakumakya oketaaga ndowooza okiraba ate abamu tebabifaako ng'oli amanyi ki bw'akeera ku makya agenda for business agenda kukola birala ng'era naye anyumirwa nti bikoleko ekiro bimalirize bigwe mwetegeera n'omanya munno ddi lwali comfortable n'ekirala nti waliwo signs eziraga omuntu asobola okujja nakukwatako ng'owulira tomuwulira n'amanya nti kati ono tali ready ekyo n'okireka but it can't be every time omuntu wayagala nga tomuwulira otya nga tomuwulira otya olaba ensonga yennyini Kezza gye yayogeddeko gy'addagamba nti sometimes I want to be comfortable because kati fe abakyala twakitwala every time a man comes waliwo touches ezo z'omanya ono nno kati asaba because the sam tebeerawo nga mukuze just owulya buulizi nti emikono wano wegikutte kati mikono muganda we yakoona okitegeera but I want because tuli timetable because tuli schedule it okitegeera so nja kulowooza nti ne bwonkwatako sigenda kuwa attitude eri yasaagala I'm not in the mood I'm like he's just being touchy. I'm his girl and all that. So it is very okay. Nenga seeraliikiridde. Kankubuulire. Ate olumu ekitweraliikiriza time. No. It is not the sex that when you driving the art. Kibanga bwokera ku machangu malirizo okwambala. Ogenda kukola yakyali mu buliri. Wakati nyumizaako ne bakuza. Nedda ndeka. Oboli awo nakusika omukono. Kati nga lwakitanzika. Oyina okujjako makeup. Oyina okwambulamu enkuye. Noddayo ssebo. Kati nga lwakitanzika nga lwakiseyambula nga lwaki makeup simunaba. Kati nga lwaki tojja leeti nga lwaki bosi otagamba zaddayo. Nnyonnyola ne mugamba nkule bosi. Nfunyemuko okubuzibu katono naye leero n'enkyana luli. Ate ogambye anytime is tea time. Anti anytime is tea time naye akako tugambye akako kujja kwengoye ne makeup. Anti n'enkyajja kaddamu kubanga leero wakamukkiriza n'enkyajja kaddamu naluli akaddamu naluli akaddamu. Omuntu wange ne ku mulimu bamanyire nti bwe mbaa kutuuka ssaawa 2 nja kutuuka. Kati akolera ekiduuka. Kati sigala ewaka okuuma amakago alwakyo gakumira ku mulimu gwa muno. Mumanyi ebintu ebinyuma ng'ebitali bitegeke. Mumanyi ebintu ebinyuma ng'ebitali bitegeke. Kezza akusuddewo katota kyali tiimu. Yudonono kudono abaana. Ate tajja tujoganya. So tuba tukola Kasukaali. Also saagala tutuuke kwemalamu nnyo supu. Anti mba saagala munnange abeere yalowooze mbuno. Another thing munanga tebasesa era akukimayo n'akagirawo n'amaliriza omala okufueta bwoti nadda ku mukozi obeera n'ayitawo n'agenda ku mulala so waliwo ebintu n'aguggusa anti ogwo guba muzimu naye kati nze nga nze saagala kulemerera duties zange ate oba olemereddwa duties zo era lwe tugambye nti lwakubiri lwaffe after Kasukaali n'okweteekateekateeka ekitiko n'onywa ekiwerako buli kimu ebikola n'obijjayo. No, I'm telling you, toolbox yonna n'ogiwaawo kuba muno wamugamba nti ku Lwokubiri era ojja nga oweddeyo. Wali wazzeko ng'abadde kitiko necessary. Anate yagamba okula. Era omwogedde gwe ate omwamuyigirawo. Tunagira nga byewakana. Mujja kunywa ne mmumbwa waliwo ebintu ebimu nga jesi bizaale. Wanjima. Banno baleke oba gwe ebyo bizaale banno baleke. Olaba mind eno hafi. No, we need to teach people abalaba Kasukaali. No, let me tell you. Auntie, if you're speaking about the set mind, that means abantu tebandibadde tebalwala because no one wants to get headache.
so omuntu abanga afunye omutwe ne gumuluma kubanga nze kyengamba ekya mindset olaba buli bobeera n'omuntu tugambe nga mukwano gwo because usually abantu betubeera nabo mu nsonga ezo tuba tubamanyiridde nga mu butuufu waliwo eyo signal gyaleeta nga mind ye openingirawo nemanya nti kati this is a root open nga mulimu amafaranga bannaye Katonda yakola ensonga naye mmwe oba bwembiraba bwe muliraba oba bye mwogerako byenjogerako oba bye mwogera oba bitegese nkyapiikinga kubanga this is the thing omuntu goli mu kwogerako maybe ye muntu nga that is once in a while nga yeegerera omusajja oluusi bw'otamukomako teyeegerera omusajja nti alinga mwana muto ng'emijala emuluma kubanga ye waalabira nti ayina gaapu yonna yonna efambagatira okitegeera ajja kujja kati bw'oyogera nti waayagalira wonna naddala kale mu bantu nga wandiyagadde okubeera open vote wandiyagadde okuwugira nga bw'ayagala wandibadde oyagala okukimuwa nga bw'ayagala but I feel like it can't be any time every time gwe ddaya wali obeddekawo ng'oli ku show yo ka message ne kayitamu nagamba baby womalira nkulinze awo sikulinaako buzibu kati eyo programu nga si program nga just wobedde wali ku ntimbe za Terefayina anti yeba efuse program because omuntu akuteeseteese that is different naye waliwo binene ebyo oluusi muyina n'abagenyi okitegeera omanye abakyala weetala eno bodda mu kiyungu bootereza mukyala naawe kenyini wandiyagadde okwetegekera omuntu obanga ogizegizeko gyeko oluntuntu obutungulu tebuunya ngayagala kawunyawunya wogira busenga okumubuuza nti kuletera Katonda nakuwenjula anti aba yakulinze ddala kyo mwana muno oyo nno mu nnyumba si kale abakyala bamanyi n'okugamba akasagazo agonomanya takamwetimbye kukyema ogendako mu mmotoka yebasoma omuzuukusa abako tebateekerayo nsisira abako anti abamu bamanyi abamu bagata awamu then abala bamanyi muwanti eno ya gundi kati nga gwe nti Kezza ya mwami no nkuwa kyakulabirako erinti ya hafi bana ba mulujja abawala n'abagundi nakanoka ebwebityo bamanyi bibawa nera n'abamu kati gye nkugamba kati kubuulyawo mulina kyemutamanyi kati mwamwine ebintu byomwogerako nze oba mbireba mwe mbiraba mumanyi ekyo kye bayita destinational sex nga kasiisira mwagenze mulumbe ng'empewe bayiseyize you don't know ne mukukutira omwo temukuba myasi temukola sound ziri awo obeera mu kutu ng'olobeera otya bimutuze ng'obeera otya bannaye kiuganda kitunyuza ng'olwo ekikutisa bwe kijja ogamba otya sisobola nakwekanga kuba mbeera n'omuntu aliko amasannyalaze amatuufu ensiisira tezibaako nzigi kiba kitegeeza nti omuntu yenna asobola okujja okuyingira ensonyi I understand your point. Yes, love oluusi tebaako limit, but tufunemu ku nsonyi mu bintu ebimu nze yendowooza yange because at the end of the day waliwo gye kidda ku culture mulumbe naddala nga yes bino manya beezizika ebitooke bakola ki naye ng'omuntu ddala olina reputation gyoyagala okuuma oba oliawo olinajja n'akuba oluggi ati tekuli luggi najja n'agira bwati naweabantu ne bagamba tebabeera bonna waka kati baana olaba byoyita destination sex maybe gyoyogerako byebino nga tutambudde road trips nemugendeyo nga naye waliwo ebifo ebiri reasonable kati waliwo omusajja azze okukimako ewammwe ewaka nadda mu parking nemwerigombera mu gundi mu lujja lwekadayana tuli wano tuli mukukola kiro kino omuntu nnyuse wano dakiika emu atandise okugiragira okunyuka nno oba onnyusa lekeeza eno gundi resort ate obusiko bungi naye eka mu lujja sebo ku gate azze okupiikinga oba okukima obusisi Dianah tebabuzimba mu lujja babuzimba ku side era wekibeera jukira oli yanyinyonnyodde nedda oli yanyinyonnyodde ensiisira waliwo ey'omwana hafi waliwo eya Kezza waliwo eyani maama ajja kujja nga anoonya mwana we kati owakana ki gegamaano g'owulira byebyo ebintu by'owulira omukoya badde okwegatta sima wano okwegatta sima wano naye weegattiddewa
anti kati ensonga kyo chobola bango osobola okubeera married ne bawo mwine empeta ne basanga mu motoka ne babakwata ogwa public nuisance nti bakusanga kati nga wegatidde ekibuye ku roundabout bakwata nga muli bafumbo mu motoka yammwe nga mupakinze no parkinga nti no bannanga oluguudo lwadde lulimu okuterezaamu let's talk this let's say this rather engeri gye tukireese obutawabya muntu culture is culture nze mu culture gyenzikirizamu ey'Abaganda eyaffe eya Buganda toyina bw'osobola kikola ekyo bisobola okuba nga abantu babikola naye tetuyinza kuddaano n'ogamba maybe kisoboka maybe ekyo tuyinza okireka ababikola bo babikola but you can't justify it on air naye ngenda kusaba busabe nti ne bw'oba oyina bbugumu lyenkana ki ne bw'oba oyina ebikusiiwa byenkana wa waliwo ebifo ebimu nga wandibyenenyeza ngezeze nkwadde ekyokulabirako abaana tulina abaana abawala essaawa n'abalaba nga mu lugye watatawe yagamba nti until you get married olina okuva ki ewaka wabula bamupiikinga ne bamudropping nga kiggwera ku geeti lwe lukya ku makya kitaawo najja n'akusanga nga mbutuufu obuwale buli eno bwe buti bwebikudde waliwo ebintu ebimu nga kale wandibaddemukko n'ensonyi bino byennyini byebireese ne issu eri ey'abantu obutaswala okutandika okuba nga beekubya ebifaananyi eby'obuseegu anyhow because they think everything is okay okitegeera naye okoleddewa kati omuntu singa ajja nakwata akatambi tugeze mu butuufu obusubi obwo bubeeramu obutulituli najja n'akakwata n'ateeka ku social media ng'ogamba nti nabadde mu mitayimu olaba sex is okay and sex is good buli muntu yali yagadde okwerigomba weerigombiddewa Kezza kanterezeemu mweyo ensonga tuli mu kwogera ku busisira bwa nnyimbe bwokka naye si bwe busisira bwokka bwe tubeera nabo we go camping we go somewhere we get tent and we are there we are having fun at some time it depends anti muyinza okukola nti byamwe bya couple say like we are friends ozene bawo nange noli thank you then waliwo okugamba nti mugenze camping ya family gwe n'abaana bo nakyo omwana wo nga gyafungula tent ng'oli omo ne kitaawe So okay, me I think I'm so much on net shadowing. Nabadde njogerako ku kintu tinno nze njogerako ntinno bane tuli bize naku zino yes never no Kasukaali kulokanga ye musajja wo wedda akulinze yakufantasize nze nako ngoli ku TV nakulinda nagalula ngagundi yo ne tambule galudde akulinda oba wakayingira mu mulyango ba ngongamba kikusawa musanvu gwe tusewa kweri ngamba gijjeko mangu nedda mukwano segwe nanyini makago no like honestly speaking tomala kubeera busi buli saawa oyagalide tekigenda kubeera wekityo tuba tukooye ate buli muntu w'omwejjako leero bwenkojjako nenkya nenkwesungusula you know the things of tonkwatako olw'omuntu anti byebyo ebiddirira olinga gamba tandisa omweganya naye bw'amanya nti no leero leero hafya akola paka saa 8 ogw'ekiro akoowa era ajja kuba naye aneesonyiwa mu bwongo bwe mentally tagenda ku expectinga anything n'olwekyo akimanyi sikiriiko then ajja ku expectinga ku lwokutaano kuba lwe twagamba lwe tugenda osisinkana nti kikola nnyo ekyo kikola ku mukyala akola ennyo kubanga waliwo omukyala nga okoowa yes naye nga toddayo mu budde obuli reasonable inga sawa 11 bw'otuuse ewaka okay there are so many reasons zino dependingako nyinza okuba nze ngamba nkoowa oli ayinza okugamba abantu balina we've had people kabebakyaka bebaami nga fantasies za sex ziri wansi naye nga bwalwalwawokko linda katono nnyo oyo ye mwami gw'osula naye daily oba omwami gw'oyina nga walumu na lumu because owa daily n'omugamba nti katukole programu kale mu wiiki ennaku z'omwezi 25 tujja kwegatta bwekityo yandibadde oyo oba oyogera ku ono nga omulaba lumu na lumu ate no golaba olumu n'olumu of course that is obvious you've already scheduled it because mu meeting anga ku weekend oba kuli Lwakubiri ekyo kyo timetable already weeri tebakkiriza yo wadde go wadde program ey'olumu yes Kezza ebikolewo tebikola wange njagala no I don't want you to say muno tekisoboka amateeka gakolewo tegakola wange onfunye bulungi nnyo that's why gogamba anti Kezza kyobola ng'ogamba ati gwe oyagala sex owa buli lunaku ataliiko timetable mwe mumukolera sikuinaako buzibu ne bbaawo naye nze wange tagenda kukola tuwummulemu
Wekiba kyetaagisa tuwummule. Katuwummule. Akwasiza bogomo. Tuwummule. So wa buli lunaku atandise ddi. Ate atalina time te baba waaki. Ate kati obituyo byetaddeko. Anti twogera n'abafumbo n'abatali bafumbo. Nze atali mufumbo.